Hello, hi, bye bye. Edi mwisho. Nambozo laki. Unawe gatide mukano okubeera nti kakutusibwako olunaku olwaleero. Gundi gwe tukyalaba zinadde okunywa. Era ng'oline King VJ. The Citristica. The voice of the people for the people to the people. Ate nga busansoma star. Akampulira patience. Nakuprosi. Bona si bagenda kubeera nti bakabulamu akaleero. Njagala olabe nga tutandika ku mulundi guno twagala tumanye ebintu bino bigenda kukirawa. Najinda Victoria nena Maganda Silvia bonna mukano ke tutandika. Ake 15 mukutandika tutandikide mu kiyungu. Tutandikide mu kiyungu. Munafuno twabitegedde. Tuba tuli awo. Yesawa sise. Ate yesawa yaki. Tabane no olifala. Olifala. Totegeera muliye. Olaba nga tusobola obeera muneno n'olwo olubuto paka. Otegeera bulungi. Ya? Bano boja abawunyidde. Tuvaawo wano. Tetugenda kufiira muno paka. Ebisigadde byonna bindekere. Tuveewo. Naye kakati tugenda kubeera wanze kakati nze kubana Banage omutwe gwo ngala bimbona njerere singo batuna munene nandigambye na mutwe mbona naye lwaki tegeera buli omo yagala ategere nti no lirubuteera kanona akalero baba wenyweze wekwate wenyweze kubanga ninda kogwe sente tulabanga nilo dalaba sente basket yatugende sente nina tugende tuyiyo bulamu kakasa ana ejango atompa bukumi abo kwata mwe bigirawo yanguwa ekisinga kubeera kibi ofunye olubuto oli maka ga boss onalo kwade ne mwena muli bakozi maka ga boss mujje yangu wegirawo biki tebasobola kweggalirawo jangu kwata ebyo kwata alina mu buto sina mugundi mu kiveera byebyo kabyalina nga bajje yangu abawaka balaika tebaliwo yesawa kale hombe waliwaji abaye abafe ndabawo basiraba anzije mwinda kabadda abadde atwala biki tufudde ffe kamala okulaba banange ate bamwekengera dda wano nti yabba ne laputopu y'omwana akati wamma ensonga zonna nga bwe tuziteekateeka eno jjukira tukyalinayo omukolo ogw'okwagala okwanjula okukyala eri tukyalinayo omukolo ogw'okukyala nambye buli kimu kiri seeti era enkya omukolo tugumaliriza omukolo enkya guggwa naye ono manyi muganda wo kubanga yakuwagaawaga omukolo gubeerewo naye nga lwaki aba akuwaga oba yakimanyi gwe wowasa yeeno yamala dde okuba nti awamba amakanda yeeno yamala dde okuwamba yagamba omukyala tojja sigalirawo tekikola makulu kwegamba embeera okusinzira bwetambula osaasira sayidi ne sayidi eri ebyakabanana byonoonese apadde eno lutaakome tone kozi ngugasseeko ne munneewe ebyabwe nabwe tunakumanya gye bigenda kuggwera jjukira maama we yakomba kwerima n'agamba togenda kuwasa mukazi wakubiri ekyo maama n'agamba ekyo nkiganye ate ate baganda be balaze nti bagize bo wasawasa oli oweeri abala sente onaabala kusigaza ono ali mu maka olaba nawasa maama erisa ono eyasooka nafuna ki tewali Dande awo ne olwairo kati njagala mpite mu makuba amatuufu okwanjula kubeerewo omuziki tugire tulabise okitegeera ali wano byatasobola kukolera oli gwawangadde naye kuva mu mbeera emu okudda mu ndala ayagala bikolera omupya gwafunye ye lutaako metone abe kubufaananyi obunapu bubeere waliwo nabuserefi tubitimbeko akawetaako jjukiriza bamanye saawa yaako eyo waliwo ne wali omugundi wagambira yumainaawo kiss the bride awo nsingira ddala okwesunga awo ono yalaga nti akkiriza byonna ate ngenda teekayo zange
teri tunulira ensonga eyo olaba kuba mwakafaananyi ah oli katuuti naye ayongera omusudiya nga gwaliko omupaatiri n'agamba naawo you may kiss the bride akamomenti ako kasagala kateebereza sagala kateebereza tobyogerako bireke bijje buzi bijenga surprise so mucho kyembadde onaamusudiya naye nga kyakola kyekituufu ne mama Melissa nga kyakola ekyo kyekitu ye aligambuze bwogenda okwanjula omukazi omupya gwofunye owookubiri ne gwe wasooka gwobadde naye nga tewamwanjula n'owookubiri yasooka omukulu ajja ku mukolo n'abaayo oba ako akabuuzo kako gwe omulabi singa banjula mujjawo naye nga gwe wasooka muddya ojja ku mukolo n'obaayo oba tojja alright embeera bwetyo weoma ladies and gentlemen Brenda soko yiye kufaani eyo tulabye abakulu bafune kawewo embeera yo tukyagikwasaganya muzinadde okunywa naye nga nagamba okumpa comment ne subscription yo kikulu waliwo abangamba mbu temufuna notification nga tubatereddeyo firimu endala eyo nsobi yo kiba oba tewakoona ku kadde kali akabeera wali waggulu akadde ako bw'okakoonako n'oselectinga all oba osobola okufuna notification zonna nga tulina ekipya kye tutaddeyo ate nga nagambye bwe tumalira kanake 15 baagala tubeere nga mubeeraawo nga mulindiridde tugenda tandika obbaterayo full movies eziggwerawo nga ziggwerawo saawa ku saawa lunaku ku lunaku nga ziggwerawo mubeere nga ate ekya stress kyo tukigobera wala kakati ono yakikola ekyokusudiya abale takoze bubi abaero bikoze bubi ebyosudiya muganda we bw'aba agenda kwanjula isuki naye kakati ye nga ye era omukyala aba ali mukyala omukulu kale omukyala gwe baagala okuzzaako gwe batafuddeyo kwanjula bateekeko oli omulala kalikaaya nkomyeyo ate ogenda kwogerera eyo just okimanyi tolabika bulungi jangu nzompa amawulire g'olinawo jangu kati bano okubeera nga bali mugenda mu maaso nekwanjula ate bano kibawa amawulire ga ssanyu lwaki tompa kagomya kusooka kankakuweeraawo eka nenkakuweeraawo anti mbuulira kiki what's going on naawe you tell me ayina amawulire gaalina wano naye nga amawulire jjukira pulogulamu zigenda mu maaso amazima matuufu gali nti wulira ensonga ze enkya agenda kuwasa tti pulogulamu za nkya kyagwe mukolo gwa nkya gwengedde era wetwogera ne boolaba tokyamulaba alaba nnyo omukolo gwe gumuwuuba nkitegedde bwatyo bwakoze nange bulijjo kyenninda ekyo nange bulijjo nkirindiridde ekyo ekisembayo mu butuufu omusajja oyo nali manyi nti oba asaaga agenda kumala yeekuba mutima naye bwe kibeera bwe kityo nange nange kati ke kaseera ndabe ekigenda mu maaso ku bulamu bwange agambye agenda teekamu balooya na buli kimu amulage nti nno byonna tubikyusa tubijje mu manya ga Max tubize mu manya go gwe muganda we okakasa tugenda bijja mu manya ge byonna buli ekiri wano eno na buli kimu kyeyakola kyetwakola byonna bidde mu manya go pakati gwambeereddewo kalali omukazi kyakola omukwano guleka ate guzze nnyo gwa kimemme teguze sayidi eno guze sayidi eno ewa Shoni egwe kuba kati gwandaze omukwano ogwannamaddala ayinza obutaba wabi kijja kuba kiri just olina okunsuubiza tojja kundekerera si byakumpa bintu byate nawe nonvaamu ekyo naye tekisooka awo jangu okampe wabulayo baabo ono yatwala nte nannyana nte nennyana tenenya ekifaananyi bamaze okifuna olaba abantu abakuba ebifaananyi ebiseera ebisinga abeeretayo tukuba ebifaananyi wooli bamulaba yoyo ayambadde yeyo mwennyini wafulumirawo awo nga tumuvambagatira ekitegeera nga tumuyoola
ali eno bano bamulengera Yevani eyawamba n'olyo girlfriend eyasooka teekamu awo ono ne yeesetinga teekamu awo gw'omuliro gubebere mugundi mu mugiya omukolo gwa nkya era wetwogerera omugole ng'omukolo gwa lwa mukaaga tebaagala kugenda mu saluuni lwakusatu abayagala n'agendayo lwakutaano akaviri kabeere nga si kakadde n'ebintu by'emikolo olumu bibimaliza mbwereere omuntu osobola okugira omuntu munno omwanjudde akumanyi omumanyi bazadde be bakumanyi naawe bamanyi nekiggwa naye emikolo oyo yali wali kano kali wano kasudiza eno kuba gakimanyi bulungi oli yakakubirawo paasi okuba nti kasigala ewaani ewa Eddie anaaba mubeererawo njaga bakoleka akaviri ekimu jala kitambule nga kiri Magida banaye omukolo gwo gubeere musufu abeefaananyi bo balabise abeefaananyi bo gwe tofaayo ebyo kasa tubeera nga tulina JR Film Studios abo bakwata emikolo nyabula bakikuba wali wonna bifaananyi ne biruma buli kimu bakiteeseteese esimu ngeri ng'evugira ngikwate banjikuwe ng'essimu bagimuwa ate ngamba ki essimu egamba ki sikitegedde kazi mulina emitwe ekyo natya omutwe gwokwata noteeka mu kyuma nekikugumya kiddulwaya nobeera omu essaawa 2 kati omutwe gunaavaamu ddala nga gukyalimu akategeera sinakekko kaaliwo nakalala kemunsekesa nosiba enviiri nobeera emyezi emeka toyiwa mazzi mu mutwe kyola nze siyakaana n'abakazi omutwe olwoguliwamu amazzi n'onaaba obeera fresh nobeera nga ebirowoozo bitambula ng'osobola okulowooza bulungi naye kakati omuntu omala otya nagwo emyezi 3 oguyiwaamu mazzi onootegeera otya sikyakaana n'abakazi nabaleka kati essimu evuga naye nga sayidi eri mu ddwaliro tulabyeyo asindikibwa kagali kikigwe akuba essimu yaani ali mu ddwaliro yaani akuba essimu kikikyo kati olabye kuba kati gwe tomato za naleero soka olinde n'okulinda gwe tomato gwe yali ayagala okamala wulira akasimu bwe kavuga bambi nakadde engulu ebiki yakadde engulu bulijjo ali mu koma kiki lwaki tewafuna lumu full stop ne luggwa jo ndi mu koma I have been kati kiki kyogamba unawuyagala kamutema nze goliko ngenda nakwanjulwa era ndimu bannange omukolo gulinga ogutandise okugagga ngulaba kyokka emmere badde tebannagisaanika bwe buzibu kati ffe nga ffe abo ku kyalo simanyi bwe bamutukoze enjala baazikoze bali ku kaviiri ab'emmere badde mukweteekateeka endagala baazisaze naye emmere tennasaanikibwa omuye ayinza okwekuba naga temugiwaatayo mugireke essimu evuze ono yagamba lindako konzije soka oleke gwe vaayo wasaluuni tebannamusasula kyekimutunuzanga eggundi lindako bannange aŋambye mu ddwaliro lya St. Gundi mu ddwaliro lya St. Nankani bamulagiridde munange ng'omulwadde avaayo baamukuba ebyuma anko oli yatomera yali amanyi kyokka neyatomera teyali mulala okujjako mwennyini Eddie nakaŋŋambye wanene jangu leka gwe tulinnya boda leka tuta bannange kati kyoli mukolo olaba kigira naawe ogenda otebwa tusooke tugende mu salu tumale omukolo n'omulaba ng'omukolo guwedde leka lindako banaye omuntu wo ng'omwagadde n'atuuka akaseera n'owulira ng'akubuzeeko
n'akwate kubo nadda n'akuwa akasimu ne bw'oba wakati ku kituuti nga gundi amupaatire abadde agamba you may now okay. Owulira nga mutuufu olaba engoye omuntu atambula okusinzira ku kika ky'engoye ky'aba ayambadde. Muleme kwogerera bannammwe katambula ng'embaata sinayi kisinziira lugoye ki lw'ayambadde. Kati yo gy'ayambadde empulira gye bayita muzungu takola ki si eyo. Eddwaliro bali mulagiridde nga bajja nga balindako ggwe ebintu mpuliranga aliwo ne bamutambuzatambuzamuko omulwadde emutwala ebweru atambuletambulemuko agire tomato kiki ekyakutukako tooma nalyo balisalako tooma kiki olunaku lwe nayawukana naawe olunaku lwe nafuna accident n'okuza amaaso ku mmotoka nga sinnabaliko nga ndaba bulaza we yavuga ebike Eddie yali avuga ate newe yantomera tewaaliwo mbu bajjaamu oba waliwo ekibonvu mbu oba waddewo akayiringito teri tagala kimugamba lwati nti yantomera ndaba tagala kimugamba nti bulaza we yantomera amwama kimu nazza amaaso mmotoka nga ndabamu Eddie ate newe yantomera tewaaliwo wadde mbu oba waliwo ebimubuzizabuza teri oba emmotoka kiri nti yeyantomera sira lwaki ndi nkuyitawala Eddie yeyantomera tayagala tubeere fembi era n'okubeerako wano ndabika era kati emmotoka ke yalimu ayinza okuleeta tulakita waliwo eno tulakita ebeerako kino ekikoonakoona kino ekikoonakoona ebayiye maalamu aleka jajja nayo munnange simanyi bulamu bwange mbwagala myezi gino gyonna ndi mukoma simanyi kigenda mu maaso musawo yakaŋŋamba musimanyi mbaddemu okumala emyezi 3 nange tooma wange lekeraawo tompa bugumi abo ena kundeetera ekikoonakoona kati olwo naye amawulire agafuna nti Eddie yeyagire yeyatomera teyayogerako wadde nti oba yayogedde nti munnaayo munatomerako omuntu teri kaakati waliwo endala etuuka yiyo waliwo etuuka etunulanga olwajjo yiyo mwe temunaba anja bamutumye mu kyalo kunona maama mujje maama gwe banona ku mukolo abaayi tufudde ffe tomanyina gye nkutwala ombuuza atewa tuntwalawo omukolo baŋŋambe mbanone mwenna okutwala mu abeeno mu kyalo lindako esaawa sina kimanyi mutabani wagenda kwanjula tomanyina simanyi wano ewange walabeewo tenti wadde ebidala bagambye nkukirime ntukutwale omukolo gye gugenda obbeera maama kamukubire maama yagaana maama yali yagaana omwana ono ekitegeeza yasazeewo ampulire kano empulira tulayi omwana yasalawo ekitegeeza mpite ku gundi mukubidde ngize nammwe namujje eno twegatire wamu ono maama ataagira emirimu gyaffe ogimanyi gyakkaye ebyaffe biba byabudde mbanjaga nenkutwala neŋŋenda nina abalala benotwala egundi ebukeeka ewaka wano wa mukadde wendi maama yagaana obeera mu mukolo guno manyi mwetegese dda naye mukadde ate ndabawo yeyikka alina mu ngoye ze yalimiddemu tayagamba tamina kyamanyi kigenda mu maaso kati abuuza gye bali agire bagire maama yasooka n'aluma obujiji nagalindako uno omwana mputtu yakitaawe kuba nze saagirina bwe ntyo agambe balidawa amalirawo wano malirawo tugende nze kasita omukolo gwa mutabani tugende maama alayika yeekubye tugende baleese n'emmotoka ya jjo tugende kale tugende leeta asigo nga munange bayitawo naye nobeera ku mukolo gwa kyaliwe nobeera ku mukolo gwa kyali wanyumya ebityo ndowooza yekawasa nabeera besitimaani mukolo gwa kyaliwe ate nga muko makanzu gavuddeyo ate olwaleero munaye abooluganda muna balina okuŋŋaana bagende ku mukolo gwa muganda waabwe
n'omwana tebavaayo nnyumye musajja anaatera n'okunzijako ekkanzu ye gye yampadde yaŋŋambye ku munaana ngizeeyo baba baleka be bano gwe mukulu obwedda twalinze dda temuvaayo obudde bwatukutte mutuule tugire kakati mmwe mutuule tugende obudde butuyise mutuule nammwe eri maama engeri yayambaddemu yennyamiza abamu mutuule mmwe baana mmwe bulijjo tuteesa leero se omwampise mu gundi mu nkoto temukola ebyamuno dereva ye alina otwala abagenda kati maama bano bali mama kirufu tebamusoobera ku mukono gwe maama ani yamulese ku mukono kale kidereva kikoze ensobi kisookedde eri nga kimanyi bano bakuŋŋanda eri wa mukadde tetukyagenze mukolo tuguvuddeko maama nemwena muli kukyati tetugenda twabivuddeko emukolo bakimanyi maama agenda tabula mukolo omaye mukadde vaayo ensonga zammwe zinnemye kuba ne bano bembadde ntwala okuziika nabo bekyusiza nebagamba omufu abadde wekusaawo ye-10 mbw akuziikibwa ku 8 kati amuveeyo ngende nsooka entwala bagenda okuziika oba si ekyo mujje muno oba munajja tetwagala mukolo tuguganye bano bakimanyi tunaalizawo akaboda wakiri beekubye akaama ne bagamba etugendera ne maama akaweddemu gwe mukazi gwomanyi kimugenda okukola vaayo mbikooyo ebyammwe vaayo omujja tutule tugende tebajja gituula mwe bagituliramu njaggi walampa wakiri waggulu kalona ategedde maama yali mumulemesa ssente singa sikunonya era olonzaza agambye onone tebajja gitwala mutojja givugayo mukazi gwe banna mumpe sente zange nvuze amafuta gange gwe nolusirwa tututteko mugenda kumpa sente zange mwenvuze maama wammwe amakanzu abasajja bagenda gakutula toma tomato sagala kugamba kibadde kigenda tuukawo leero dongo bagisuna dda tomato ali mu ddwaliro tomanya engeri kiri nti okwonjera kuba lete kunaba waliwo abayo abalemera ebyabwe awamala kwanjula esimanyi bwenkola mukolo akufunira omukazi omulala nze nesonyiwa saagala agamba mwanyinaza nti yakufunira omukazi akuwooma omulala saagala bannange ate kati naawe gwe waaye oli wakonkonkonfuse ng'oli mukunga sawaya kati sizitegeera zitandisa osupakinga ono abuli agala kudda ku site tomato yange banna ekozze engula tomato osobola otambula magulu baagagira baagagatta kale nze nkwanjula ntya nga simanyi bintu webigira n'okusooka okusuna kwa dongo nimanya kyentwala kawasa afunye esimu gwe mwana waliwo kyesitegedde omwana alina ebigabo byangambye ku simu naye oba mbadde ndoota simanyi abamwanyina w'omugole beetegese dda basenga baani tamanyi nti ab'omukyalo baleka balemeddeyo omukolo nayinza oba akugendako yekka kyekituufu omukolo ayinza okugugendako yekka amakooti gavuddeyo amakanzu galinnye kamale okudda mu ngeri mpulira nga kiri engeri nye mbadde mu nju mpulira nga abadde aloota kati kansoke nkitegeere bulungi eyawaayi kati tembadde ŋŋamba timulirredde kuba kati ffe tusimbula eno tujja esimu agikubye ne bamugamba bakufunira omukazi omulala naye takitegedde bulungi kale amatude gakibulidde mulungi muli awulira nga abadde aloota kati akomyewo esimu agikube butoneera munaye tuli mu kusimbula eno olaba otya tugire tujje embeera eyimiridde eti nono akubira banne bannaye basenga gundi senga nakaggwa muliwo amuveeyo bweki bakola ki kiki gwe naawe omugole okubaliko obudde buno obw'okusimbula kiba kibi yaguze ebintu bye kanzu agisudde mu ttaka naawe ebyabo byowe bityo ebyatambula bo tetumanyi byabo oba binaggwa bitya naye bw'obanga olina kyoyizeewo kiŋŋambe kyekituufu kini tukyakulugusa zinadde okunywa komenti bwe zitawera 200 sibongera katundu kalala kyekituufu bwe zitawera 200 sibongera gamba banno mu commenting batwongera akalala otherwise tegala ku channel yaffe tukyaleta
ebipya eby'omulembe. Weeraba.